okusinziira ku UCC batutegeezezza nga bwe babadde batannategeera oba bwe bataategeezeddwa mu butongole nga NTV, Daily Monitor, Spark TV, Lembe FM bijjibwa ku mpewo. Omanyi waliwo enjogera egamba nti Uganda okola ki? Olemwa. Kakati munnange nga Muhoozi bw'ali mu kwewaana nti ye takkiririza mu ddembe ly'abannamawulire, takkiririza mu ddembe ly'amawulire, takkiririza mu free press, takkiririza mu ensonga eyo. Kakati nno olunaku olwaleero oba essaawa eno oba oli awo gye byatandikidde gye nnyinza okubeera nga ate nsemba mu mboozi yange eno okubeera nga nkubuulira byabadde bwebitiikiri bwekiti ne bwekiti. Twakitegeddeko nti NTV baagiggyeko, kati twogera ku NTV, Daily Monitor n'endala mu group eyo oba NMG, Nation Media Group. Kakati awo munnange we tuli twagala okumanya ddala Muhoozi bw'aba aggyeeko NTV, Daily Monitor ng'abigadde, kiyinza kukosa kitya Uganda ne bannayuganda? Kubanga awo oba oli awo abamu we batasobola kubeera nga bannyonnyola. Nalabyeko Luzzi ate lumu yalo yajja n'agamba nti teri muntu alina bizinensi wano mu Uganda nga tabba masannyalaze, era n'atugamba nti kampani ye yaggalawo. Naye namulabye agamba nti Spark bagiggale, kubanga ewa amawulire ku bantu amafu, bagiggale. Kati ate n'asaabulula biri byonna byabadde nga ajjayogera. Tasobodde, mwenye kati ayagala nnyo okwefuula nti ategeera nnyo ebyenfuna, unemployment, byonna tabitunuulidde. Kakati ne bannayuganda abamu abawagira Muhoozi ju bayinza okuba nga ebintu ebimu tebabikola ki, tebabitegeera. Nkugambye nti ntandikidde eno ate nja kusemba eri nkubuulire nti kino kye bakoze okuggalawo Daily Monitor, for example NTV, si kipya, babadde nga bajja babikola. Daily Monitor ezeggalwawo emyaka giri emabega okuviira ddala 1997 ebadde ng'ejja eggalwawo. Si kipya muganda wange, kino si kipya, naye kino impact yaakyo oba oli awo kwabo abakikoze kati nga Muhoozi tayagala kugambwako oba kwogerwako bituufu. Ayinza okuba kati yali teba teri amwogerako, tebagala kuboogerako kantu kabi yadde n'akamu, bagala kubawaana buwaanyi. Kati ye ayinza okuba nga impact ku ye kati ali comfortable, alaba nti teri amugambako. Naye kakati twogera ku bannayuganda ne Uganda okutwaliza awamu, kubanga nabagamba nti bwe tuba twogera ku state, Uganda nga state, nti mu Uganda nga state mwe muli ka gavumenti ka Museveni akatono akajja okuvaawo, yo state ekole ki? Esigale. Ekyo nakyogerako. Genda ku Uganda atalayo yoonoonye emboozi eyo wakati wa state ne gavumenti. Kakati nkugambye twogera ku eno NMG company ey'Abannakinya, era nga eno girabe nga largest independent media house mu East and Central Africa, yesinga obunene eri independent mu kuweereza amawulire mu East ne Central Africa. Erina operations eziwerako mu print, bakuba empapula z'amawulire n'ebirala, mu broadcast mu kuweereza ebyokumpewo, digital media, era nga bano ba attractinga audience, nti balina abawuliriza n'abasoma bye bawandiika mu East Africa, mu East and Central ne East Africa. Kakati bwe tutunuulira embeera eyaleero bweri, nti eno kampani eya NMG erina operations mu Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda, era nga eri listed
ku Nairobi Stock Exchange, Dar es Salaam Stock Exchange, Uganda Securities Exchange ne Rwanda Stock Exchange. Awo njagala munootinge kubanga nga bwe nkutegeezezza nti ng'oggyeko okusaakaanya nti njagadde ntandikire eno mu byenfuna kubanze ntunuulira nnyo kubanga kye kitubonyaabonya wano e Uganda nti Uganda yandibadde ngagga ne waliwo kwegamba bo abaagikamulamu ssente nga bo ezaabwe basima wali gold ne batwala tebafa ku bintu birala. Kati gwe oli awo nti ne twesanga nga tuli mu kwewola, tuli mu kukola, kumbe ffe abayitemerako ettaka ssente bwe bazitwala nga famire be bazitwala ne baziteeka mu bitamanyi. Kyokka ate ne state nga Uganda nti ba investors abaali badde bajja era ka gavumenti ne kabeeteekako ne kabeerippirako. Kati state nga Uganda neebeera nga tenda breathing space. Kati twogera ku stock exchange nti gwali eyo nkimanyi bangi abakimanyi si mawulire naye ate era bangi nnyo nga bakubisaamu abakimanyi emirundi n'emirundi nga bo tebabimanyi era nga eyo tebajja genda nga bojja basanga nga bali awo. Ejuzi nali mu studio nali ngenze ku recordinga something nensanga y'ekivubuka nga kiri awo nenkigamba nti kaakati ku byennyinnyonnyola mbiwulidde kani nga yaŋŋamba nti byonna byonna bwe byalimu bya bubadi n'ebyaluwa byonna byali bya bubadi era ng'asanyukira nnyo ekyokuggalawo ATV kubanga yaŋŋamba bagenda giggala muzannya n'okuzannya ne muga kati gwe byoyogera etegera gy'otegeramu ebintu ate yasoma amateeka si bw'abitegeera era akuwulira ng'oyogera n'agamba mbambi. Kati ate waliwo oli ng'akola mu Bank of Uganda nga yasoma ebyenfuna era ekintu ekimu gwe oba okisanyukira ate yayinza okugamba katono tamanyi kigenda mu maaso bambi wabula ojja muwulira ng'ali eri ku dduuka tekyali kitoli kya sabbuni kya 10 tekyali nga tamanyi lwaki tekyali era nga ali awo bw'atyo kugamba kivubuka ate nga lito nnyo ngamba naye ate ng'emyaka gyaliyo ndiraba nze newulire nali oba nga maliriza university bwe nditunuulira nga bwe ndiraba ntiba lyamaliriza nga lirira kubanga lyatikkirwa naye nga liri awo. Kati bangi nnyo abafaanaganako bwe batyo naye nga bwe nkugambye nti kati eno kampani gye twogerako erina operations mu Kenya, Tanzania, Uganda ne Rwanda era nga eri listed ku Nairobi Stock Exchange, Dar es Salaam Stock Exchange, Uganda Securities Exchange ne Rwanda Stock Exchange. Awo wenjagala nkugambye tukole ki tutunule tulabe nti kiki ddala ddala nti bino bitutwala wa. Kakati mu kukunyonyolamu ekitonotono nti we bakugamba nti kampani eri listed ku Stock Exchange babeera bategeeza ki? Kitegeeza nti shares za kampani eyo ziri available for public trading ku exchange eyo. Okitegedde? Era kino kiba kitegeeza in other words nti ba investors baba musigansimbi basobola okubeera nga bagula n'okutunda emigabo mu kampani eyo. Kati mpugambye nti eri gye twogerako NMG eri listed ku Stock Exchange ya Uganda, Dar es Salaam, Rwanda, Kenya, yonna kiba kitegeeza nti ba musigansimbi basobola okubeera nga bagula emigabo n'okugitunda mu kampani eyo. Kakati era already ebe erina okubeera nga egoberera amateeka ga exchange.
exchanges rule eno kubanga egagoberera ne regulations. Kakati eno eba big step kubanga company eyo eba ina access to public capital. Mujjukira Greenland Bank abaaliwo se nali nkyali mwana muto nga nsoma nali mbigoberera nnyo naye Sulaiman Kiggundu omugenzi. Greenland Bank engeri gye baavubamu musali ne company ya Westmond bagenda ne bagula emigabo mu Greenland Bank. Kakati nga oluvannyuma ne basala olukwesikwesi ne bagiggalawo naye nti byaveere mu mu World Bank nga balaba nti strategy gye yali ereese nga Greenland Bank yali teri applicable mu keekonomi akatono akaffe aka Uganda. Kakati awo ne bagamba bagiggalewo naye amicably nga tewali kwegamba migozoobano, bagiggalewo mu ngeri ekkirizika abantu babaddize ssente zaabwe abali baguzeemu emigabo. Kati Salimu Salebu yakitegeera ne bagenda ne bagula emigabo mu Greenland Bank abayita mu company bata Westmond ne beewolayo ssente ng'abaali balinaemu emigabo ne beewolayo ssente empitirivu ez'abantu kubanga eri open ku public capital. Okitegeera essente ezo zonna baazisigaza era abaali balinayo abaali baguzeyo emigabo abaali baakaaba. Njogera ku kintu ekifaanagana ku bwe kityo. Kakati eno gye twogerako NMG gitwalire mu ttuluba eryo. Gitwalire mu ki? Mu ttuluba eryo nti kati bannayuganda baguzeemu emigabo kubanga ba investors bamusigansimbi basobola okugula emigabo muyo ne bagitunda. Kitegeeza nti ssente z'erina si zaayo nga yo nti yava Kenya, ssente tetumanyi gye baazijja, ne bannayuganda ne bamusigansimbi abalala balinamu ssente. Tugenda mu maaso kati tuli ku busungu bw'oli, saagala kunjogerako nze. Regardless eno kampani gye twogerako wano mu Uganda NTV yokka, abantu abakolamu NTV Daily Monitor basukka mu 5 abakozi baayo, basukka mu ki? Mu 5 abakozi. Kati ekyo tukiyita tutya bwe tuba twogera ku creating emirimu? Museveni agati mugenda bweru kibatwala musiza bwolabu kiki bugumu eri nze mbeera wano eno paradise bannayuganda kati babadde bakola eyo bali kuki? Omanyi obuto tekitegeeza busiru. Abamu mulowooza nti abantu abakulu okka be bategeera. Kugambye nti nze nasanze evubuka ng'emyaka gye lirimu liba lyemaliriza dda university. Kuba muwala wange Zahara ali mu senior 6 akola BCM gezi atya n'obubonero 6 mu chemistry, mathematics. Ali bright naye muto liri era basajja likulu. Okitegeera naye tetesobola ku reasoninga. Kakati nga bwe nkutegeezezza nti awo tuli mu unemployment, tuli mu kufiirizibwa nti kino kyenjogerako kisobola okuba ne ripple effect singa company enene ng'eno ebeera delisted oba banned from stock exchange. Era kino kisobola okutiisa oba kye bayita investor confidence. Bamusigansimbi batandika okwesika nti eby'Uganda byakulagira bulagizi nti mutabani wa taata akeera bukezi n'agamba kino si kyagala. Omanyi nga TV zigenze ku digital. Kakati waliwo TVM nakolayo kakabanga naye nyiniyo namugamba
Yangamba nakyo kiki ekiyinza okuleetera TV okulima n'okugwa. Ne muwa example ya TV yali Sanyu radio Sanyu, yali radio Sanyu. Kati bagigula oba Sirudi yagigula oba kati bagiyita batya simanyi oba ekyali nako radio Sanyu. Naye Emma Katwe yali nannyiniyo. Kaakati kigambibwa okuba nti mutabani we yasulanga okwo ku kizimbe kweri kwe yasulanga, era yavangayo mu tawulo najja mu control room n'abagamba ebyo bimuzannya si byagala, muntereko music gwe njagala okuwulira. Kati nga bazannya music gwe ayagala okuwulira nga yeebase. Ne mugamba ati Musumba, naawe engeri gy'oweebaka wali sira kiyinza otuuka n'otaka okubeera n'otufukira ekizibu. Agamba nti sisobola kukola ekyo. Yatuuka ekiseera nga byalimu, ya TV neegwa, naye nze nali navaayo dda. Kaakati Uganda nga egenda mu maaso kuba kati jukira gavumenti yafuka state, kati tugenda mu failed state. Obubonero butandise okubeera nga bukola ki nga bweyoleka. Kati nga bwe kugamba nti investors confidence awe batekola kiteriiwo, ate ekyo kitegeeza ki reverberation okuwuluguma kwakyo, era kubeera kuli elastic, kusobola okubeera nga kulumba ewala yonna. Okitegedde? N'abalala basobola okutya kubanga bataki. Wano ku standard gauge railway mulaba ono ayagala lumbuye kuba lumbuye atwogerako. Kakati bino ezo contract zisazibwemu. Kakati ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Kakati kiba kitegeeza nti kubanga ekyo okukikola kiba kiriidinga kiyinza okuleetera stock price eya company okubeera nga egwa, okugiggalawo bira mu ebyo ebitakwatagana. Kakati kino kiba kitegeeza nti kigenda ku affectinga businesses endala oba economy, naddala singa company eyo ebeera nga ezannya omulimu munene nnyo mu sector ng'ina critical oba nga girayo nga critical player mu sector. Kakati awo eba ejja kubeera nga ekosa kinene businesses endala zisobola okukola ki. Era wano for example era kyaleetera Greenland Bank okubeera nga bagamba nti bagiggale Greenland Investments, I think kyava ku ebyo okubeera nti yali etendinga controllinga 42% of the banking institution. Kati okukololamu katono bweti Bank of Uganda nga ewulirirawo omusinde gwayo kubanga yali erina sente nnyingi ez'economy. Kati yo bank World Bank negamba kigundu strategy gye yaleeta muyinza okuba temujja kugikola ki, temujja kugisobola mu economy akatono akammwe, naye eyo mugigayidinge bwe kiba kiganye mugiggalewo, naye mugiggalewo mu ngeri ekkirizika mbu bwe kyali. Kati bano bo ne balaba omukisa ogujja okunyaga. Naye kati eno gye twogerako ya Nagagga family eya Aga Khan, twogera ku NMG. Kakati awo simanyi kubanga eyo nayo ndabayo ku gye tulaga awo, kubanga bagamba kibojjera ku lwazi kiba kiina kyekyesiga okuguba mumwa guba mu kalubo, wekituukira okugamba nti kambojje ku lwazi kiba kyesiga omumwa gwakyo,
naye mbadde nkusuubiza okukuwa gye byatandikidde. Naye ndowooza gye byatandikidde gye tugenda ate okugenda mu mboozi yaffe ey'okubiri kirabika ndowooza. Kankome wano kuba njagadde nyinyonnyolaako oba oli awo abalala ke batajja kutunuulira ne bannayuganda abamu tebajja kukitunuulira ekyo bo bagiggadde babadde anti CDF oyogera otya ku CDF bigger picture akuume